Mulineko eno show flow. olw'okuba nti yabadde aganidde microphone nga yabadde tayagala omuyimbi Alien Skin ajja performing ku stage ya Jostede ng'ate kati kigambibwa ti yabadde official MC w'ekyo ekivu yafulukinze bufulukinzi. Ekivu ekyo kyabaddemu obuvuyo bungi era nga bugeza okulaba Nimrod yabadde wali ebbali n'asaba okuba nti abatunuulira butunuulizi olw'okuba nti katsi babadde batwala ng'abatwala omugugu nga bamugya ku stage naye bino ebyo byonna byabadde bigenda mu maaso ng'ate ye munaye Alien Skin agenda mu maaso nakukoka ng'akuba abawagizi era ng'abawagizi bali eri bawaga buwazi nga bamugamba ye tukube nga bagamba pate ndeka nkube pate nga bakuba pate. Alien Skin teyakute ku katsi era nga wogeza kola ye yazze buzi kavyo nga weekali nga webekuba webesika bamugya ku stage lwampaka era okyamalirizanga MC Katz avudde ku stage ng'era takyaliko ngo omuyimbi Alien Skin ne gange be bali ku stage nga bogezaako okulaba ebiri mu kugenda maaso awo. Naye teweerabye okusubscribinga, okulikinga n'okusharinga mwanattu. Yeyo embeera bwetu bwe yagenze wali owa Jostede nga Katsi ye bamutwala kayifuyifu ojja givaako sijja givaako ojja givaako sijja givaako era nga bogezaako olaba oyo muvubuka ayambadde t-shirt wa white nga yeekansula nga gamba Katsi ojja va ku stage oyagala toyagala era bw'atyo bwagenze okumanyiza nga bamugyeko lwampaka ku stage. Katsi yoyo omuvubuka omumpi gwe bagezaako okutwala ayambadde black yenna naye nga ye Nimrod yabadde talina aluleeta ng'alaba kigenda maaso ng'atunuulidde butunuulizi kiki kigenda maaso wawulize emboozi wavaayo wawulize emboozi wavaayo ebyo nabadde bigenda maaso ng'ate ye omuyimbi Alien Skin yaba kuba bukube muziki nga taliko ebyo nga ddeno abantu badde balaba Alien Skin n'ebigenda maaso emabega naye nga ye Alien yasigadde ayimba era paka we yamaze n'ava ku stage. Kiri asobola yasigala buli kimu ffenna tulina okubeerawo mutusonyiwe embeera ebaddewo size enkola zaffe okitegeera twagalane tutwale indasitule mu maaso naki tewali ate mmwe aba vidiyo mmwe kale tugende maaso ne shokona Jostede bw'atyo ng'alinnya ku stage ng'era akuba abawagizi b'omuziki era oyo omukyala gogeza kulaba omusanyufu ye muka Jostede omupya gwe bayita Hajat yabaddewo wali nnyo nga yagenze n'awagira omwami we Jostede era nga musanyufu bulala era nga wogeza kulaba abantu babaddeyo bambi bagezaako okuba nga bawagira Jostede. Jostede kye kino ekivu kye ekisoose kakyanga atandika okuyimba era kyekivu kye yakateeka ewantu wanene nga ku Africana wadde ng'onookateeka ekivu kye kwaliyo abantu bangi naye yagezaako okufuna abantu okuyingira gyali emitwalo 3 ordinary abantu bajja yabakuba omuziki bakazi be bonna baaliyo Prima yaliyo Hajat yaliyo bonna kwegamba bajja ne bamulaga laavu kuba taata w'abaana baabwe ne babeerawo nnyo wali abantu ne badigida Jostede naye n'akuba abantu omuziki ennyimba ziri empya zonna n'enkadde zonna yagezaako okuba ng'akola ki ng'azibawera ddala mu full swing naye gwe wena agezaako olaba eno vidiyo toweerabira ekintu kimu koonaali kapeesa subscribinga likinga osharinga tufe tugenda batukutuusangako ebivulu byonna ebigenda obba nga biriwo mu gino emyezi gye tutandise byonna tugenda batubibawanga okuva ku ngeri gye kyatandisemu paka engeri gye kyaweddemu.
nno nga MC Katisa akomyewo ku stage oluvannyuma lw'okuba nti Alien Skinner amaze okupafominga nga n'okugenda akenze n'akomawo ku stage ng'agezaako okugamba nkomyewo era komawo nsindike kale bigezeeko olabe jangu olabe nkomyewo naye ng'abawagizi bagamba va ku stage genda abawagizi abadde mu kivulu kya Jos sokolinga kwamali yongezaako microphone yongezaako tereza twala kwebaza nnyo basponsors baffe awo nno nga Josted yagezaako kupafominga era ng'ayimbira abawagizi ababadde bazze okumuwagira Hotel Africana nga basyamufu abawagizi nga bayimba ennyimba ze zeyayimba zeyasookerako zonna era ng'abantu bangi bagenze ne bamuwagira abayimbi banne ne bagezaako okuba nti bamupafominga ku kivulu kye bwe bityo byabadde ku kivulu kya Josted wadde nga akavuyo